Hope Shifa nakawombe owa program wewunyisa omwagalwawo eyavaayo okutambuliranga ku mazima n'okukugusizanga ensonga kale nno tumugoberere tetugenda kwejjusa. Nyongero bajjukiza lwaki sibawaate bafotographer abakabi nemba wa connection ne nga sinava wano babayise Hypex Studios obasanga awo najja nankumpi ni Jacobins Motel Busabala Road ye enamba zaabwe ez'essimu basange ku +256 754 19 24 34 oba basange ku +256 789 34 38 02 for editing video editing and shooting, covering all functions like wedding, birthday parties, introduction, corporate parties, etc, meeting, conferences zonna bazikola. Nobo ina gwenga just ina meeting zo kola nengo yagala zibere covered. Bobo ina housewarming oyingira nyumba yo. Byonna babikola ko mikwano bekwate babayise Hypex Studio. 8 7 5 4 3 2 1 0. Yes! Congratulations! Kati nze mujjukize nga akukime. Kati newe mbanga size kale nemanya nti Shamanizi baga ntaddeyo oluba timu Shifa ntaddeyo ebibi tweyanzige ajja tuwaffe timu Shifa yejalonzeeko wenjagala era gwayagala ebyebyo die hard oyo dayade wa Shifa. Yes, so atwaddeyo omutwalo weguli timu Shifa era kati aba timu Ibrahim erwaneko timu Ibrahim bagambye tebakumanyi wejo weyanjire waja ati so nenga tusanyise okukola abo bali kujja tubuzeeko okutugambye obuddo inako obuddo ne tubuzeeko. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ndi mukyala musiraamu nange mukama mulungi weewaawe ekiseera kyonna amannya nze ajja taalaali agaddala Amadina kyakuwadde kumpe ekitabo bannange naye towulira kyakuwadde n'olowooza ndi mukazi Muganda nze ndi mukazi Munyankole nva Mbalala eryo Wisinjiro niyo nkuzaala baana owa Nathan Byanyima omulumuna. Ekyakabiri ninduga Mbalala omulumuna tata wanje n'omugenzi Haji Rwankole Isaac Mbalala mu town tuzaalwa Nyabushozi. Shenkuru Muzeeyi Ibrahim Lwamalungu nkaleba kadi yanyu naleba amazina gali ag'Ekinyankole nashoberwa omukazi kuyize najja ntapaana kante hakunaabaasa mazima kati wakushemererwa enkoko ogweno wenyowe ogweniwe bakandi omutuuze naheza emyaka 13 aha akyalo eki ndi aha haruguru omanyi oguno munyisinje yakuzaala baana mazima mwebale byona nembaga nkagirya yanurra mazima le yabonera bazina ogw'omushiija akazina nemureba mwebale byona kandi mukama bongere kungashe nokorro izina harari rikari erya hoteli ekeringa Baka emyaka yona nkani nkorra Baka omukana aheza emyaka ninjati nena ninkorra muka nindise enkoko ninguza ebitoke ninguza ovacado amapapari twakushemera kale bana so mukubireko mbugalo munyisinjiro wandikako waneno
just wandikako erinnya attendance oba muwandika eri mu teams ali awaseeko eri Bukibuka Ibrahim tamumanyi ate nsanze jjajja muzeeyi bamuyita Kibuuka jjajja bamuyita Kibuuka Ibura bamutubbyeko kale singa nayogedde dde amaanya gonna oba yalize kyokka njogeddeko limu naye bwe bali tufiisizako ku budde n'ojjukira ono vice ajja byonna abikola era ajja kujjukizanga atuwa ennamba y'essimu yes tuwa ennamba y'essimu nja musindeko ka WhatsApp awo ate eri ku WhatsApp awo katono wawaka bulijjo ali wano eno temwangamba ebyenkoko ate bannange mpulidde nga nsanyuse nnyo ate gakiganye nagamba mutwale ku mukulu kalira abantu bwe kale bulira tweyanziza kale nnyabo wabali kuleeta mugenyi vice okoledde ddala yes kati musembeze bulungi obutebwe bwumusembasembeera ttiimu Ibula ttiimu Shifa wa security owa security ng'otudde wala akabo bagenda katwala nga lumu ojja alright kati afande omutadde wali ate owokubiri afande giro okwata ki n'ekifo kino ekifo awo wennyini naye nga muli muti abakatweyungako mwenna YouTube TikTok mwebali ennyo mwebalire ddala yes nga bulijjo Sande akaki akaseera akakali wakati buli omu agira akola kikalina okukola anti era kaku olwaleero gwe moderator mpasi wabuyita nga tetonajja miwunyo so mbaniriza mwena olwaleero abatuze abakatuuka musiibye muteeyo bannyabo ne bassebo twebaza Katonda abayisiza mu wiiki ate nga n'okubanga tukyali balamu olwaleero si weewaawo abafiiriddwa ab'enganda zaabwe tubasaasidde nnyo abafiiriddwako ab'enganda zaabwe weyasore bitalo nnyo bitalo ddala so owakabbogo olaba oyo mukambwe muukwateramu oyo bamuyita Nassagi Nabbanja yeryekika ate olowooza Nabbanja y'omu tulina olowooza Nabbanja ali omu yekka mu Uganda tulina bangi ate nno wa CFC katandise oyo Kajjoma nange nvaamu bwe sibawo odojinga gwe babuuza olabe kadooji ngamba okwetoloola bannange bwebulaba 12 ojjaziwa olimba engalo ozikubiraani abadayaniriza oli bannange ono nga mugezi akuba engalo en advance gwe kiki mukadde ngaakutunulira bulungi nono leero alina n'amayinja kati gano g'abaani ba second lieutenant
Leero kayambadde amayinja tukugwako bugwe. Kati ab'okumpi mugende ku ATM. So nsi okulaba nnyawo. Kasootuuka wano oba ofuuse famire mukwano. Abantu mbadde mubajinya nno. Beerabidde katwale. Aba online akabba kayitaayita we kakutuuka kwaba online. Nabamukuba abo bali mukuba abayi yes Romu sente aba online akabbo kayitaayita kamala okuteekako wano aba online katono Mwewade n'okulaba nga tebirina ssente. bagambe n'akatebe ka ssente nno online akabbo kayitaayita essaawa yonna. Abantu abo balaba oba hyping alugavaamu ssente. Ojja kuvaawo nasobolawo online aba online akabbo kayitaayita Chairman's bag eyitaayita olabira na saazi omanyi olina kuteeka mu chairman's bag amateeka ewuwe kubanga yaze nga second lieutenant olwaleero. Ali biki? Bagambe njagala ssente. aba online na SARS ayina chairman's bag ye muleeta okuva ebiwama bw'atuuka wano akwata chairman's bag kati ssente azeetaaga money era omulabira nga talina chairman's bag omanye tiyatuuse kasita atuuka chairman's bag ebamu mu ngalo tutuuse mulimu ate nga za chairman's bag ne timu Ibula timu Shifa banna omuntu alabye yoyo akabbo kayita aba chairman's bag aba online tubaniriza oye nyini kyakavudde ku ATM sinaba naye kwetolamu kasitondaba nkyalowooza ku ttiimu Ibula naye ngenda kumukuba mukiwulire ekintu ekyo oyo nasa Nowerin ye chairman wa chairman's bag omubwati era kwomulabirako yes naye nga nakyo munange tweyanzeko kubanga oli chairman w'ekintu ekyo olaba ne bakameramani ozibajjamu oba balowooza bazze kugiraawo olaba Ibula zimugjeemu oba Ibula wali osoana kati ate no ba tiimu Ibula ne Ibula tiimu Ibula bw'ojja omuvuddemu tayagala kwe olira bw'osanze gwe nga vibe zaaweddemuko naye obadde ojja kiwulira abamu bakitya n'okitya nti n'atambuza bigere naye nga tusanyusa obbalaba mwenna kwataka kunta nga bulijjo Sande olabira baana eno eriko tiimu Shifa Dundu tiimu Hope Shifa Dundu Baka abo bonna abatuuze b'ebaka booda babeera mu meeting ona teri gw'otamanyi bonna batuuze era bw'obanga toli ku gundi eno osuubwa nnyo
osubwanye ebyakabi katufuba nnyo olabe nti sitiika eno kwoli next time. Abali online make sure nti eno sitiika eddako nga nevuddeko kwoli. Yes, birwaneko. Naye nga every Sunday tubeera wano nga tulina program gye tutambuza eya God and Millicent Project oba eyokuteeka enkulaakulana mu kitundu ky'eddundu. Si yange nzekka wabula tuba tukulaakulanya ekitundu ddundu nti tudde ku level ndala tudde ku ndala nga tuyitira mu mami waffe Shifa ne online family. Nabo bona batwagaliza ebirungi, abagaliza God and Millicent ebirungi, abagaliza abantu b'eddundu ebirungi. Mwenna kyova olaba mujjaawo lwaki mulina okwagalira abantu b'eddundu. So mu ngeri tugenda tandika meeting ne Saala. Were tunatandika meeting tugenda gitandika bulungi ne Saala. Ngambirako ku baana abatuddawo. Saala gye ntegeeza si Saala linnya. Ate nno gwe Junior ogenda tuwa Saala mu Duwate. Genda kuwa kamera kibeera mu gwe gibeera mu maaso leero. Ana agenda otusabisa njagalayo omusiraamu. Aliwo. Oyo Ibula. Ondusere weekweke Saala. Adduse Ibula taso. Ibula ali ku kamera agamba kakate bwe navaawo anampuliriza nga ebintu bitabuse. Mukwatire kamera gyatusabireko. Oli. Awala atampulira bulungi okusinga nanzinga bwe neewulira. Kati bw'aba awulidde ekintu Ibula jangu otuwe edduwa. Atuwulira bulungi. Annange Ibula. So Ibula otirira Katonda. Omukyala tuwe Saala ennungi ey'olunaku olwaleero. Tweyanziza tweyanzeege. Balamusizzaako nnyo mu linnya lya Mukama waffe Yesu. Nsanyusa obbalaba mwenna. Amannya gange nze Nagirinya Prosy. Omukyala yeddira engo. Tekulya. Ntendya. Akabbiru kasimba. Twewombeke tusabe. Mwewombeke buli omu tugenda kusaba. Sheila. Mwewombeke tusabe. Mukama w'Abakabaka Taata, tukussa mu maaso g'olunaku lw'olwaleero. Otukulembere mu buli kimu okuva essaawa eno paka gye tunaakoma. Mukama tukusaba ojje mu masekkati gaffe. Tusaba okwowoole mu mutima gwo buli muntu yenna gy'ali aba online n'abatula mu meetings bonna. Bajje batwegatteko Mukama ng'oli masekkati gaabwe. Twetaaga kye bayita ssente. Mukama tema amakubo yonna mu buli muntu. Buli muntu gy'asobola oyisa engalo ze n'atuwa ku ssente. Mukama tema amakubo ku bantu bonna. Tema amakubo ku baana, ku bantu abakulu. Mukama bajje batwegatteko olunaku lw'olwaleero. Twetaaga ssente okusinga n'ebintu ebirala. Tukusabe nga tuyita mu linnya lya Mukama waffe. Amen. So online TikTok, YouTube tusanyise balaba mwe bali kutwegattako nga bulijjo. Olwaleero lwa njawulo mukko lwenda kuba lwa ddala lwa mazina contribution musirike atagenda kusirika ngenda mugoba Obuzibu buva wani ayogera. naye ono ino anaamusobola Ino jangu.
n'abikula emiwa gy'abalala nga mwesikira ku omanyikira mu kirasi ne wabeeramu omuntu nga yasinga aba ne bwe bayomba. Olwaleero lukulu nnyo abali online lwanjawulo omuko olwaleero. Oluyimba lwaffe lw'omanyi ndaalimba leero tululinze ku YouTube. Buli ali ku YouTube yenna essaawa eziddako awo ndaalimba tugenda kuba amazina woolulabira gwetandikirawo si mugisa wansi tandika ndaalimba olabe vidiyo eyo ogisharinge okomentinge ojja kulaba abantu bwe bati nga bali mu vidiyo eyo balindirire olaba amazina ge baakuba amazibo bazendekisi yonna baka nga bwogiraba wano bakuba amazina so tuba mugalinza awo ssaawa eziddako awo emu awo gajja kubanga ku YouTube nge premieringa mu bujjuvu mulabe vidiyo mutugambe yanyuma oba twongeremu. Bayinza ogamba tiyanyuma ffe twongeramu tutandikirawo bo batugambe tutandikirawo. So mu ngeri ye ngenda kuwa akazindalo mutwe yanjulire abaze olwaleero nga tugwe tulinda n'abalala abo ku YouTube ne TikTok baagala tulabako bategeera anaatudde ate batulinze era mu YouTube kugunde ku video yaffe yegenda ofuluma olwaleero enkambwe mukko nange gye neesunze naliyo naye ate nange gyesunze mukulu akazindalako kakola kati mukambe alright. Kakati tutandika n'ennamba emu oli wa security era oyingidde wali ng'ova wali na wali chairman wa chairman zibaga era kuotandikira nabawonane ng'obagamba chairman mutunizemu kamera kati nabo oyagala mbasolooze awo bennyine kuotandikira wammanne nawe mbategedde segment eyammwejja chairman zibaga mulekera abali wano ku ground alright. Mbalamusizzaako bannyabo ne bassebo kale nnyabo ndi musanyufu nnyo kubaawo wano olwaleero tuyinza okulaba okuva e Masaka mukama yeebazibwe nkubireko mbugalo nga taneeyanjula erinnya Noel Nassaazi eke siina eke violence gyoyagala okundeetako essaawa eno ojja kufundikira ng'ofiiridde mu firimu yo wamma mwebale tusapootinga mwebale tuwagira abaaliwo okuva mu ntandikwa nga mukyaliwo n'olwaleero tubeebaza abatuwadde ku ssente bannaye mwebale nnyo mwebalire ddala tusaba Katonda abagaziyiza ensawo mwongere okutuwa mwami Ibrahim atera okugamba nti awava 10 wasobola okuvaawo akakadde bambi mutudduukirire kubanga koozi eno tuwagiwa emyezi 4 sofa tutambuzzaako omwezi emyezi 3 egibulayo bambi tulabe nga Gadi ne Millicent bashayiningira ddala tubasaba mwongero tudduukirira bambi mutuwe ku ssente tusaba ku ssente tubeegayiridde kakati ku Sunday tuwaliyo yesebo buli omwe n'anyumya nga bwe twali eyo yesebo titwali naawe wano oba toliiwo mumanya tewaliyo ali waali abyogere byaliyo okusinga weetaaga kumanyaki wali online wamanyaki kukuwa experience eyali wetwali bomu basanga amazzi tebagalabanga okusookera ddala kyenjagala okugamba abantu bonna abatulaba n'abanaatulaba bambi mwagale vidiyo yaffe kubanga kyemmanyi nange sinnagiraba naye ku kye nalaba ku lunaku olwo tusanyusa okukulaba nnyabo bwena bakutte ekifo kyo beewaŋŋamizza babadde beewaŋŋamya wali osusse tukusanyusa okulaba n'ekitereke kasi ekitereke nkiraba bannaye ekitereke olowooza Junior tosembye nakyo munnaye
osembye nakyo bintu bya ndongo kutandikirawo eyo keeke kale kagube omuzindaalo keeke ya muziki kagube omuzindaalo naye bannange nze muntambuza singa mumanyi gye natuuse mami ako kampe nkatwala ewaka ali ogenda kwerya ogenda kwerya nze gwolaba nsobola okukaframing oba ompita mmere ogenda kwerya waaw bannaye ng'erabika bulungi bannaye singa mbadde nayogeddeko nawe nandigambye nti kyusa amoko okubiri sirisikiste yes nze mbadde nnina omwoyo gwa keeki bannange nene nziba nange ajja tegwemu teekako ekisaanikira waggulu ekisaanikira kisaanikirako awo awo bannange mazima wabula kansirike wali sweetheart kubeera wali kagundi kwata ka video wali ozze bulungi obale kujja n'ebitereke bwotyo naye nga tusanyuse nnyo okulaba gakulubuke tusanyuse nnyo okulaba omukubereko mbogalo nga tanawole tanazi yes tutulabira ebitereke awo ng'embuto zikola enjala mazima tutulabye ekitereke nga tukola enjala tukulisaayo nnyo tukulisaayo nnyo ku lunaku olwo anakwambazizza Hoshi fashion. What are you saying? Nina kasaizi kagenderera keeko nomwogere obugalo kubanga tolaba omuziki waneeno eri kudalimba bintu bya dalimba kati mazima naye kati singa watuletedde omuntu waffe leero oyo enyini najja gwe twali naye asika relationship esikikaka tetukisoboka nedda omanyi lwaki twali naye ntukola ekintu kyaffe netukigusa naye bambe yebali ekola ekintu ekyo akikuba bulungi nnyo dokita oyo godono oli w'amaanyi nnyo era tukwebaza bwera okukola ekintu ekyo wakikuba bulungi nnyo nekivaayo kyensuubira kyaddala tukirinze bannange nga twesunze mpulira nga mpulira yena nga excited yarabana sagamba wangamba ate nali naye olwo nalewo lwashimba baaba kokamenya ojja kagatta nze nkubule nga tekanatuuka ku kifo kyako ojja kiwulira Ibra nkubuulira ebigambo bino buli gwolaba wano mukambwe tuli bakambwe ennyo okamenyera okazayo mu studio naye bambi akokuba mukampe ngene nkafunire frame kakulya buli leero ogenda leero ogenda kwegaaya ebyaddala bulijjo weeraba timwebale kuba wabalala bajja badde mayi batulekedde keeke mukama yebale bakuuma nasaazi webale kujja personal namuyise ne mugamba nkwegayiridde nsaba obeewo nga ndaba keeke eyo sagala tugimulyeko
ako gadi abaleta kamanyi yamugaye bambi byonna bikole naye nsaba obeewo. Yabaddewo ne programs za leero kyemmanyi nti yadde ayina ozzeefiiriza oba okufuna engeri bwakikwasaganya bambi nga njala tucelebratinge naye naye nga tutumirako omwami Kyaze Nicholas ali Dubai. Yagambye ye ali Team Hope Shifa yatuwaddeyo emitwalo 2. abaye mwina ku ngalo mwayise nazo bambi tweyanziza nnyo mwami Kyaze Nicholas. Tuyina Dora yaŋŋanya okwogera erinnya lye kanjogereko limu tebajja mmanya ebya Dora yaŋŋayinze toyogera linnya lyange. Dora tweyanza nnyo tweyanzeege. Dora yatuwadde emitwalo 18. N'agamba emitwalo 3 tava ku Team Girl Child. Amina. Ekitabo PA yakiguze kuwandiikamu shows nga babuukinga naye tannafunayo neemu waneemu. Kati nkimubbyeko mpandiikamu ssente z'abantu. Naye nga 15 contribution ku project 3 ku Team Shifa but still wadde agambye 3 zigenda ku Team Shifa era tuli ku kozi y'emu. Sigamba nti Shifa ziteeka mu nsawo tuli ku mulamwa gwegumu oba zitadde ku Team Shifa oba zitadde ku Team Ibra zimaliriza zigenda ku project ya God and Millicent Must Shine. Tweyanza nnyo tweyanze. Ekitabo kino ekitabo naye maama kankubadde tetunnafuna nnyo mirimu tuyinaayinawo kojjaasi wandibadde emirimu wagitaddemu kikalu teekamu egibaddewo oyagala mipya kale n'egyayita giteekemu egyayita tajjateekamu Mubende 8 August Mubende 2 August tuli kazo asookeneteekamu ezo tulina okukyala ekazo tulina okwanjula Mubende gye tugenda okukola ne Hypex Studios. Omukolo gusembedde era nga tugenda bba nabo bagenda kujja ku Tuesday. Saba Mukama batambuze bulungi era tujja bba tubibalaga. Mugenda laba treat nti omuntu bw'otuwa omulimo tukolere kwegamba tukuyisa nonna abategese n'emikolo tebali na Uganda. Bongo bwaffe fe abalina okulowooza tusiime kala kyezinyumira omugole kati bagenda olaba kye tukola nga gw'oli mbuliribo weebase n'otutikka stress zo. Bagenda laba keeke gye tubalondedde balabe ebifaananyi bye bagenda okufuna video coverage okuva mu Hypex engoye tebamanyi nti oba earring yeeno oba kakomo keekano kwegamba tutegeeredde abantu nga 30 bagiyita trust. So omukyala ali eri ye yeewumulidde ali UK bamanyi n'omugamba ab'okukyalo naye gwe weesiga gw'olaba online ebintu ebyo naye Mubende tubina n'abagamba nabikwasa my daughter Hope Shifa engalo mwazireseeka gwe tomanyi ate fe abantu ab'amazima omuntu buli wakuwa trust ennyingi ate kubonyaabonya anti toweebaka olina okikuuma toweebaka kati nsaba Mukama tu blessing ku lunaku olwo asanyuke tumuwe even more than what she expects. Tugenda abana abagolwe ba on Tuesday bagenda kujja ku cake testing anti fe otujjako cake tukuwa ebika bya cake 35 to test Jolonda nga tutikinga I want vanilla, I want chocolate, I want mango, I want orange, I want obudde obwo obulya keeke ezo zonna ebika bya mirundi 35 zolonze olonda ebika nga 2 bye tutikinga era keeke yo ejjanga ine ebika ebyo byonna byolonze. So Tuesday tugenda ba busy ku Hosh Fashions tugenda bera ne cake testing tugenda bera mu kwegeza mu ngoye ba maid 8 abawala abalenzi nabo 8 best man metron omugole ne bonna bwe tuvaawo tugende ku Hypex Studios bakole wedding pre-shoot yaabwe kati ebyo mubimanyi gadi yabiyitamu kyobola bagamba wow azaya katambi tugenda kubeera nabo ba client baffe mutusabire tubasanyuse abaana ate Mukama atu blessing omulimu ogwo guveemu emirimu emirala nga 20 oba 30.
Kubanze nabagamba buli we mumpagira teziba zange nzekka. Mpaaka abalala ate nga nkyenyumirizaamu ate nga nkimanya ate nakisaba Katonda nti munnange mblesinga nange mblesinga abalala kiba kyongera okugulumiza erinnya lye. So kati bwetyo wiiki egenda tubeereramu etyo bize netusaba Mukama abatambuze bulungi ate abazzeeyo bulungi. Ameena. Kwaye tumala obbalaba ku Tuesday tuddamu bbalaba ate nga 7 ng'enkya mukolo. Yes, so byonna make-up, saloon, shifa. Bebale nnyo bebale. Mami waffe yali Bungereza. By the way, mami waffe oyo ku wedding yaliko ku baatuwa ssente yatuwa $3,000. Yeah, that mom of mine. So tuzze tutambula naye muntu waffe kati mpuliranga muntu waffe si feeling anti client but mpuliranga family. Njagala akomewe Uganda nga ali mu relax nga buli kye yakwasa shifa talina waagamba nti wano oba wali. So tweyanziza mwenna bambi abatuwa emirimu tulina omugole gwe twakavaako naye kamutumireko Tahia abo nabo banneesiga bali Dubai. Gawuni ya nyuma ne yani na oyo mwala wakabi ku TikTok ne Ashakama omumanyi Ashakama airport pickup era bambi mumuwagire. She was yabadde kumperekeze then na ono mwala ono mulungi omukolo gwe gwali gwa last year yabadde metroni we Shaki Nuts mwebale kumpagira. They trusted me nga bali Dubai nenkola ku ngoye zaabwe ebipimo mpimira ku simu mbifaananyi bakomyewo nga munaku 2 mbaga but we are not disappointed. Era mwakirabyeko kye twakoze Mwakula mutya abatawulira. Gawuni mata wabaddewo changing dress ebifaananyi bigenda fuluma. Thanks for supporting us. Nahia ne timu yo n'omwami wo bambi mwenna mwebale nnyo mwebalire ddala. So mututike ebizibu by'emikolo gyammwe mumanyi oweereza abafamily baweereza abafamily baabwe ne baba waliwo yaŋŋamba nti baŋŋamba decoration wa $3,000,000. Muyina awo omukolo gwali genda beera kamuli eyo nga bamusasuza dda $3,000,000 za diko naye nga bwandaga ebifaananyi diko gyali temuwakana nga yaziba diko w'ebisatu n'ebitaano gyali. Yes gyali. Naye lwakubanze gwe nalaba nali nkimanyi asobola omufuna ku $5,000,000. Okitegedde. So kati obutanyiiga n'abafamily mutukwase ebizibu byammwe stress zammwe ffe tubikoleko. Sibyebagamye nga tuli ku emikolo live yo. gyammwe Nembaga mwetikula emigugu gyonna mugitike shifa. Ffe tujja kufuna stress ate owone n'okwogera kati singa oyo mami wange alina okukubira aba make-up ate salooni ate owa keeke ate owa kati nze nabyetikka kati nze alina obbagamba bannange video coverage tubeewo mbudde make-up salooni mbudde era bonna bwe ngenda obbasitula nga 7 mbakuba emubende ffenna. So mubitukwasa oleme kunyiigana bakikosigaze omukwano n'abafamily eby'essente obibajjemu. Owone n'okusiwuka ng'omukolo gwo tegunnatuuka. Nze mbirabye nnyo mu mikolo. Sabanyumiza mmeetu eyadda n'atwala ye engoye ez'abagole nga munne amwesize nnoonyeza olugoye ye n'ayagala ate abeere mugole ku mukolo gwa munne n'agamba yamanyi luli olwamulemye olwakakadde nze lw'obompa munne atutte lwa $35,000 abadde ayagala olwakakadde lumulemye n'akomawo naga yamanyi oba talina ssente nze lwe muba mumpa lwe mba nnyambala nkugoba nnyingiro. So kati ebyo tebisobola bbaawo kubanga shifa nze ategekedde olwa mugole ne mmeetu kati mmanya kyempa mmeetu ne kyempa omugole kati mba nkimanyi nti n'ojja ku mukolo gw'ennyambaza nga wayambadde otatosobola singa mugole wange you can't. Tosobola Engalo mwazireseeyo kubanga mba nkola biriko. Kati huyo taliiwo omukyala tandaba mbadde nsobola okugamba kamwe ku zino gawuni ba Millicent ze bayambalamu natisse bipya because it's worth her money. Sente ye gyasasudde ereeta ebipya lwaki oba omuyiyiriza omuwe byoddaabiriza omugattirire. Okujjako ng'oli ayogedde nange nti kifa tugattirire mu bajeti yange bweti era tugattirira ate nga kirungi. Kati bwe tutyo tukola ekiri worth your money ne taking advantage kubanga ojja ku last minute waliwo abatuuka nga zze ku last minute talina kyakkola
Shifa yangamba kumpa high pack. Kati eri mu kifaananyi nkulaze high pack endeese bano abaaki. Abalaisi. Omugole alinda zi screen bweziti zituule side ne side nga bwe byali ku mukologo. Alinda drone zibuke mu bbanga namuleetera batabiina. Okitegeera n'entandika ate ki okugatta okwogeza ekirimi. Kati tubyewala ebintu ebyo byonna mutu trusting. Tuina Hypex Studios bakwata ebifaananyi ebirungi mulabe ebifaananyi see me in black ninga oba bali aba South Africa ebifaananyi mwabirabye ebyo byonna ebifaananyi bye mulaba product of Hypex Studios. Kati tiimu webe nnungi noba ne ba designer abalungi nobeera n'abebifaananyi abalungi kwaffe tusobola okwambaza obulungi ng'ebifaananyi bibi. Kyenagamba omukyala nti ngenda kukola ku ngoye zange nga nnungi ojasiima n'ennyamba Hypex yeyina okukola ki gye neesiga. So kati please mutwesige tuli mugenda mu season mutukwase emikolo gyammwe anayagala okugenda straight ku dduuka tuli bulenga awo niya KFC ku share awo wennyini buuza abambaza abagole kalina eri munda omwo mwennyini waggulu ku upstairs byebyo mujje mutusupportinge mutuwagire. We love you so much. Nyongero bajjukiza cause gye tuliko. God and Millicent must shine. Yes, ngawe mwatuwa support mu mbaga mujje mutuwe support kubanga basigazaawo kye batulabirako. Nze ntera okukyogera ngombo yange nti nze jannyo okubeera ewantu nendeko omukululo. Kiringa nti nze omuntu ne bookera nonkyawa tasobola kunneerabira. You can't. Omanyi lwaki nkyogeza confidence nti ne boona nkyawa ojja kunyiiga omwezi gumu oguddako ojjukire Shifa because oba otandise comparinga because tuleka omukululo waka wa gaadi ono tumusiibule mu kitundu naye asigale ng'aluma omutwe nga ffe byayagala twabibawa naye nga beegomba okutulabako tuleke omukululo ogunaamulumya omutwe atukubire essimu tumugaa ate kati gaadi kiki otubanja ki nti bambi mbeegayiridde mujje mutulabeko Hedigalo yajja ne yeeraba wuuyo borui otuleeri. So thank you so much kanziriza abantu beyanjule bannaye abatamanyi yenze Nakawombe Shifa Hope nebaza aba TV mwenna bandi bubi wiki namba nze sikirabanga omanyi tip kati nyina mukwano gwange bamuyita Nifa oba kwali Nifa no bwe nakolera ku Star TV she was a baby nga yakajjanga kana kato nga musinga ko obukulu ate twesanga nga yasomako oba ne brother wange Tiff nga amanya abewaffe bonna ne twesanga ku TV eyo. So kino kyembagamba kigenda kudda ku kiri nti muleke emikululo gomanyi kye bayita promoting oluyimba nti omuntu asobola oteekamu ne million 10 to promote songo ne batalukuba ne balukuba leero noweerabako enkya ne bataluddamu. It happens. Naye bw'okebera mu simu yange ogenda kusangamu Nifa yankoledde dda program ya week ejjo oluyimba lulina otambula nze ndi eno ndi byange yaweereza dda n'agamba Shifa luno oluyimba lulina premieringa ku UBC ku Magic ku atugambye TV nga 5 yeza nagamba kwegata talina kya kustressingamu nagamba nze kamba kubire n'essimu nkukolere nkubookingire appointments oluyimba nagamba Saturday tukwetaaga ku Calvin Kayani Saturday ya Calvin there kale she's there yalinda luyimba lwa Shifa bwe yalabye ka coming soon tomala balagira ngendo laba ku status z'abantu nzaliko bali kukolera program message tonaba nazira baba kubide nga tolaba message tuli kubukinga yo gwonajja okitegeera so bano nabagamba anti munnange ennyama bagiwaate be Kampala kyokka ffe tuba twagala bo mu kyalo bagiri kati ekintu ekyo I don't take it for granted golooza nze muyimbi owakabi oba yenze nalulungi wakono but bwe nali ku UBC naleka omukululo okitegeera there is a way bwe nabeera nabo ne bwe nabayisa mmaze emyaka nga nvuddeyo giwezeeko
naye omanyi okubanga omuntu alaba kyalina okukola like ye awulira nze ngasseeko ntya nga talowooza nti oba ssente tuwe kati ate abo batandika ddu kuba ku TV nga kyalina audio nga terina vidiyo naye ne bagikuba. Nyina mikwano gyange muzeeyi Kamadi e Masaka yagamba nze mpa oluyimba ntambuze buli library nkozese ba TikTok beeno bonna n'amarediyo geeno gonna bakuba oluyimba sirinnyanga nayo since then. So kati bino ebintu tukole emikululo oba wabikolerera emabega kati kyokola kati pay it forward kyoli mukola kati eri Garden Millicent kigenda kukomerawo in a way gyotagenda kumanya. Kati nze omuntu atuwadde gye emitwalo 18 ye tasuubira nti mujjukira bati mujjukira yaliko team mentor yatuwaako 5 okitegeera tuzze tutambula naye kintwalira obudde mujjukira kubanga azza tusupportinga. Nyina abantu nange benneegomba nti bwe bukya ne batwetaaga ne bwe mba siina busobozi sikubira gaadi sikubira nassaazi nti mune mulimu omuntu bw'ati mami Agatha kino kale mami Agatha ne bwaba mwana weeno ne bwaba muzzukulu nga ye taliiwo ng'agambye ttiimu esituke tusituka. No but tetubasabira funa bizibu okitegeera. So kati ebintu bwe bityo tubigamba abantu ne balowooza nti byakusaaga. Nze kyansanyudde nnyo kubanga ebintu ebimu oleka mikwano gyo n'otunula n'ogamba ono nga sinnamunyega nti nkoze kino bwakiraba katulabe ogenda okulaba ng'oli ataddemu effort. Nze newunza okugenda okkeera otunula ku ssimu nga niifa ategese eno nno nze ku saidi yange olina okukyala ku TV nga 5 olina okukyala mu show ya Lupi ebaawo saawa bwesi okyalemu yagundi ebaawo bwesi neyagundi era wiiki ejja nteeka ku program yo ye ng'asaba ggwe oba oli awo waabukedde n'akuba Shifa nze ndi wa Lumpe Media ndi ne kubukedde tukwetaaga nkusange wa for interview ne video gituwe tuteekeyo nti yafulumye. Kati nagenza okweraba Monu TV boogera Shifa yakubye akayimba muwagire ku mikolo sinnayogerako nabo sibamanyi naye ate muntu naye yabawadde kati ngendo noonya mbuuza PA ka video kavuddewa nangamba nange sikamanyi tugenda noonyereza nga naye muntu ali eyo sitalina mawulire naye bali mikwano gye n'abakubira n'abagamba mwogere ku Shifa muyiseewo n'oluyimba mubiwulire ebintu bino. Kati wiiki ejja mulaba oluyimba nga lufuuse anthem ku ma TV temwewuunya waliwo neyankubidde nangamba Shifa tukulinze ku baba oluleeta ddi kati eyo nga navaayo nadda nga n'omuntu simujjukira okitegeera. But tuleke emikululo kigenda kusevingira mu maaso. Obudde buno manyi okugamba abantu olumu tubaba mu restaurant nze siba na muntu nti abantu abamu otula naye mu restaurant baboggolera abawala abakola mu biki ffe tulina butiipu bwe tugaba nga bututaasa maaso nokola ka tiipu butiipu obwo we tip people sirwa showbiz but twetegekera ontegedde twetegekera maaso bwe bityo by'obutiibu obukola obugagga okitegeera. So kati obuntuntu obwo bwe mulabanga obutono oba bwe mulowooza nti abalala baba beeraga kuba nze nabanga ku Star TV eyo nga nyina mikwano gyange era ttiimu nkyagiyina gurupu yange weeri bamusudani barupi ani omulenzi oyo bangi tiimu yonna nga bw'ogimanyi. So tubedde bwe tutyo ne tutambula ate era banzijjukira nga tomaze namukubira ssimu ndi emunanga nti nakoze akayimba agamba akayimba nakalabye Shifa nga tonnakaleeta kweganga alaga kimukakatikako. So kati bwe mulaba nga oluyimba lufulumye temuntenda nti yataddemu ssente naye emikwano byonna kabibe mu kukola video kabibe mu challenges ze bakoze. Waliwo ennyimba z'abasitanga zifulumye nga tebaweza challenges ze tuyina. Challenges zaffe ziri mu kuyingira mu 20 in 1 month. But so thank you so much. Sikitekinga for granted. Tweyanziza
Manager baana atusanga waliwo oyo gye bamutumye okukola mu Kalakaasa. Naye afiirawo ayagala kudda. Kati abiduduma. Nze bye natya ye abikola so. Naye kirabika behind the camera abeerako security. Simanyi ojja bimubuuza. Onaabimwebuuliza. So katulabe anaaba asobodde otusanga but wonna wooli tukulinze yeesunze nnyo nno. Yeesunze nnyo kyebayita emikwano egyagaliza ayagaliza talina anything tewali nti musasula kuba olumu oyinza noba onoonya ssente naga dekanze kankuwe okitegeera ng'omanyi nti manager gwaba alina omusasula ate owange yampa gwaba alina osasula manager okumanejinga owange ampa owange ate yawa omuyimbi kwegamba manager ate nga faani wa muyimbi ndowooza so byonna credit njiwa Katonda yasinga omumanya but I appreciate so far ndi bulungi wiiki ewedde wampuliddeko nga nfunye atakazaalusa engeri gye byampuuba naye okumanya bannange nze nali plan ndi muyimbi ndi ku set buli mimbi waba yeetaagira ssente nze obukadde 2 ne bujja plan ndi muyimbi nezinsanga awo wendi kwegamba mukama atubless nze so far so good kaliyo kalite nkola ya video yataddeyo dda ntadde sinnamanya bambi walayi sinnagiraba bamukubyako surprise ya milioni 10 bambi akataddeyo ddi waliwo yalinze bambi badde sinnakalaba oyo rupi myaka mingi ndozanga nakayingira mu mawulire mumusubscribing he's a nice guy ate naye mukama blessing ayina show ye ku very soon maasawo ku Tavan Woods PN ayina ekitabo naye tawandiika kati tamanyi yagambye ku nnyumirwa gya bunyumirwa n'alaba abwesimbako mwesimbe ku birala wakyaliwo ebifo ebikalu Mukalakaasa yennyini yamugamba nti obudde bwonna nkugoba yada amugobera wali ku Bat Valley Theatre n'amugamba osanyuse nnyo okusukkawo olina okukoma tugenda kugoba tulina ebifo ebirala ebikalu kati nga omuyimbi aba alina okuba ne sponsor nga ye ali gyali kati singa sponsor yatandise dde okugamba nti Shifa ozaako ki oluyimba tulugule oba weeruli lwetaaga ki bannange we are looking for a sponsor naye osooka teekamu then tyoka tulabona afuna tunoonya sponsor ate gwogenda osponsoringa mu bantu 100 at least osangamu 5 abamumanyi nti ye Hope Shifa sponsor emirimu weegiri egyo abanoonya ebifo sponsor ye tumunoonya bajja tubuulira ebifo ebirala ebikyali ebikalu obwa sponsor nga tebali bwesooka sponsorship tunoonya ba sponsors bajje ate ono omuyimbi tamenya otuuka tukola it's promising so tweyanzizza mwenna akayimba abakaaniriza obulungi thank you so much so nalabyeyo omwe yagambye nti tebinyumye naye ndaba nga abatiimu banyiize nga mwamuwadde obudde lwaki mumuwa obudde omanyi nti nno yabadde nagenza omubikula ate gondi yaŋŋaana Ken owulira ekigambo nti namubikudde yaŋŋambye you're too busy for that how could you kugenda obikule na muntu awa negativity olina kubikula abayogera ebirungi so tayagala kiwulira ekyo nti mwabikudde abantu bwe batyo kati nammwe njagala muba mu masannyalaze mwenna batiimu Shifa mugaba madibe nekikomenti kye vidiyo eriko komenti 4 kuliko emu ng'odda ku oyo ali sad era bw'ogenda ku akawunti omaliriza atunula bubi teri muntu atunula bulungi alina ekitambula ayinza kubanga biba tebikunyumidde yitaawo genda ate nagenza omulaba nfolowinga kati awo wenalemeddwa
So kyembagamba temuddamu mubawa budde. Nalabye mubawadde obudde bungi. Yagambye tuyimba ekigambo kimu. Naye kati ate ekigambo ekyo kimu. Amanyi abamawulire bali ku Twitter agenda laba ekigambo ekyo ekimu kigenda fuuka ensonga next week okutandika ne week ejja. Mwamuwadde obudde temuddamu. Shifa's die hard nakulabye nabalabye mwenna please. Ne mumuwa amasannyalaze gaffe. Temubawa budde just nti muba muwulira bubi naye nze nazanya muvi yange yasooka nga nina emyaka 16. Nenzanya ne muzairwe wa Yasini. Film bagiyita Ndeka Nsome, age is just a number, oba ogiyita kidende. Nazanya nyina 16 nga ndi mwana muto. Kati manya nvumiddwa since then. Kuva ku myaka 16. Kati ekyo ekintu ekitono bwe kityo. Kuba omuntu era ajja kujja gambe tebinyumye, bakuyite ku mukolo nga bakwagala Masaka bakuwadde 4 million. Bakube engalo bakube dance banyumirwe. So kati temuddamu bawa masannyalaze gaffe. Bagambe bambi bolaba yo ataddemu amaanyi ng'anyiize bambi they shouldn't. Nze ndi happy. Kati bo tebalina kunyiigira ebyo. Ne wano we tuli akyagala. Agamba Shifa oyo yenna yalabye comment yange. Because ekyo kintu nakirabira kuki. Lumu waliwo era yabiŋŋamba bw'atyo ne ngenda mu inbox ne mugamba mbimbuulira bwe mba nyina kye nnakola. N'agamba I'm sorry Shifa okuvuma naye olabye bwe nfunye ku attention yo. Olabye bw'ondabyewo. Bannange omwana oyo yanjigiriza ne mmanya n'agamba olabye kati kaŋŋende mbisiimuuleyo. Bw'atyo. Olabye nange wandizeeko ddi mu inbox yange. Kati nenkitegeera kati nammwe mukitegeere nti amasannyalaze gaffe temuddamu goonoona bwe muti okuba tugeetaaga. Tuli too busy ate tugenda kubeera busy nnyo. Tulina bingi ebyokukola. So I'm yet to announce tugenda beerawo ne ka international show maaso awo kagenda baamu ennyonyi. PA yaŋŋambye nnindeko kalanga. Nenga weekali era bwe mukalaba omwezi ogujja temwewuunya. International show. International kitegeeza bibaamu ennyonyi. So ennyonyi zigenda kuddamu tusumbuwa nga bwe tubadde emabegaawo. Naye nga nsaasidde PA. Junior yayina. Kyova Junior abasekerera yayina. Junior yayina aseka kubanga abimanyi tubiyiseemu. Nandanga muntu katuboli mu Uganda. Munnange abakibi yabagamba. Kizinyo okubeera mu nsi muno. Nga gwe ebbaluwa z'omanyi enkulu mu bulamu bwo. Bbaluwa y'abatiisimu na nnanga muntu. Kati munnange kubikwogerako. Nenga tweyanziza support obusimu bwenfuna buzzaamu amaanyi. Abanyumiddwa akayimba thank you era twayimbidde mu abayina amakulu gwe katanyumidde era kabadde sikako linda akalala waliwo bemmanyi obuuza ate banneeto nneesibaako munaawagira nze nzekka abalala ni anaabawagira kubanga bw'obeera awo nga buli omu akwagala ntolinayo batakwagala nakyo tekiba nnomo nyina okubaayo n'abatanjagala ate buli wendabayo abatanjagala kindeetera okukola ennyo ne sibeera comfortable because tuba tulina ab'okupuluvinga. Buli wojjukira nti oyina eyagamba tojja kikola osituka wootudde n'ogamba kaŋŋende nkikole mu proving wrong. Kati abatanjagala it's okay we appreciate you cause mutukozesa mutuleetera okukola ennyo obeere ng'oscrollinga bw'oti ogambe maama ate era kiikino ne wano nkisanze. Kati so tulina okukola ennyo bwe munaabanga mwenna munjagala mujja kunnemesa okukola ennyo kuba nja relaxinga ŋŋambe nnakimala. Nenga ndi musanyufu nze I'm not complaining. Video mbadde mugisaba mongeremu amaanyi video mbadde mugisaba mundage ddala nti mbadde mujagala. It's a nice video shot by Edwin Poe, directed by Edwin Poe. Ku designs zange it was a combination of 3 designers. Kuliko Hosh Fashions. I created ideas. Omanyi creating ideas ate abagendo ziteeka mu nkola ne bonoona.
So abateeka idea zange mu nkola ne zivaayo bulungi kuliko Mariam Fashions mumulaba ye yayambaza Sophie Nantongo ku concert yayambaza Irene Namatovu yayambaza Chosen Becky that is Mariam omukyale yali kakayo yesitukira ne ku set samusasula service eyo yamwambaza ekikofiira wali byonna yes aina walabikira wano Mariam so yesunze video y'omukyalo oyo aha she's really a nice person so na creatinga ideas naziteeka mu nkola ne zivaayo bulungi n'ayimuka najja ku set n'ayambaza abazinyi bonna n'ayambaza buli omu kati abantu bwe batyo ddala so ne tubaako Mbwami Fashion ku dress ya white eyasembayo so bwe namulaga idea gye njagala n'akifulumya nga bwe nakyagala mwenna mwebale on my makeup bamuyita Kriston Faces asangibwa ku Pioneer Mall wanje Kriston ndaba wa endinga on anti oyo yatera obba n'oluzungu lwange gye ndutereka kati abadde ku stand by buli wemanjogera oluzungu aba ku bunkenke ankanyugire wegizi so benasoma nabo nno bamanyi okuyomba nga bagamba ne Shifa ogenda n'oweekoza mu bigumire ndi mu art nga tetumanyi thank you so Kriston Faces thank you so much saagala makeup mungi era yakikola saagala wano kuba ne kala ya pink blue amatama ga kala ndala kati by the way naturally sinyumirwa makeup mungi I look bad bonkola buno obuntuntu obungi ne buno ne buba buwanvu sinyuma already nyina amatama amanene kati bompakirako ebingi I look ugly ever mbigamba ba makeup so without telling him yankola face beat esigala munze nacho nga tenkyusiza naye omuntu bamukola makeup n'avaayo n'ogamba ng'ofaananye Shifa nze nali Shifa saafaanana Shifa so thank you kyenjogerako mu kiraba ono Shifa yennyini kati abalala oyinza olaba wano inawo kala ya papo biki byebyo so teyankyusa nnyo buno obuntu waliwo we babuteekako ne bubanga ebinyonyi ng'ebigundi ebiwawaatiro by'ebinyonyi so I'm glad nti makeup wakola mulungi wakola magic omwami oyo on my face I appreciate saagala biri too much si bintu byange thank you so much yabeerawo mpaka video bwe yaggwa nga mugumiikiriza mukaka mwali ku Pioneer Mall shop number njagijjukira but kwali ku Instagram boteekamu Kriston Faces ogenda musanga akola ku Irene Namatovu Evelyn Namulonda abana ba Eboniza abakolako abayimbi bangi so ojja musangayo wakawo abagole bangi bakozeeko Kriston Faces yali ku makeup wange Hypex Studios be batukuba ebifaananyi bikyafuluma tebinaggwayo genda ku page ya Hypex Studios obakebereko gwe banyina bridal shower baby shower kukyala housewarming kyonna kyoyagala wedding oba okijjukire booti bakicovering balungi nnyo mu nsonga ezo n'oba oyagala pangisa buli kamera gy'olowoozaako ey'omulembe byonna ebikola mu coverage mwabali mu business yemu ng'oyagala pangisa bintu ebyo babayise Hypex Studios bino byonna mbyogera tugenda premieringa video yaffe leero ssaawa 2 zennyini tugenda batulaba ndaalimba naye bino byonna mbyogera sente bannange sigale nga zijja God and Millicent must shine tushayiningire wamu project yaffe shayininge nga naffe tushayininga mbirala tukitambuze namwe mujja shayininga era gye muli mujja wulira bulungi so ani omulala eyali ku set abazinyi Aida twebazeeko ne boyfriend waffe oluna Aida simanyi bwe yakikola naye Aida oyo yalinnya ennyonyi nadda for that project tabaawo be baana ababeera China waliwo otuuka nnongononya ba traditional dancers abo ba cultural dancers nga tebalabika bamanyi batwala China they perform abazungu babinyumirwa so she came back for that project
amazina okuzina nga bafaanagana bakyabatwalira wiiki 2 nga bakola rehearsals every day. Nawe wagakubira winter. Mukwano nagendayo olunaku lumu saddayo. Wagakubira agenda winter. Seka. Nyina akagambo ke nayogera. Bantwala nkuba amazina nazinayo lumu ne ngamba bambi sijja kukola byonna gwammwe muzine nze kangende nnoonye ssente. Yasi yaseka n'agamba olwo amazina gannemye neebuzaabuza. Nagakubira winter twatuuka ku seti ne banteeka nabo tuzine ebifaanagana tebyannema. Ate nga naliyo. Nayo inawe watuuka. Nenda banga siye gwo. Olwo nga neeyiya neegattagatta. So, Aida, thank you so much. Simanyi bwe wakikola. Yagenda n'akuŋŋaanya cream. Ng'afaayo ku sizes, ku ndabika and everything. Owulira byonna bonna abeegatta okukola videos ennungi. Era bannange nze omuntu agira Shifa musaasira because bona agenda mba firimu nnyina y'amagye emmundu nnene. Bona agenda mba amawulire nnyina y'amagye ttiimu nnene. Bona agenda mba yimbi nnyina amagye ttiimu nnene. Okitegeera. So, thank you Aida Nalugo. I appreciate webale nnyo support. Webale amaanyi go wateekamu. Ne bayiya amazina ago ne batraininga n'agatta abantu okuva ew'enjawulo. Si kibiina. Oyinza obbalaba n'olowooza nti kibiina kyava wamu. Twogera ku video egenda premieringa leero nga bwe twogera ku mulamwa gwa Garden Millicent Masishine. Aida yagatta abaana abo ng'agenda Shifa nabadde ndowooza ku gundi ajja kukulumya omutwe oyo nedda. Ate ne bateeganya. Bwe namugambye ngenda performinga ku Bati Valley Theatre. Omanyi gy'abeera gye yavudde ajja performingireko ku wali eri. Ku stage. So, tulina emikwano nno gibaayo mikwano gyaffe gyegyo tusobola nti tubatembeeya. Nyina mikwano gyange nga tusobola n'omumala omwaka tetweraba myaka. But we kiba kyetaagisizza nga basituka. Basituka ne bayiwaawo omubiri. Nebaza Damali ne Kessa owa Star TV. Kati Damali asula ku simu yange. Shifa this time around. Oyina okuba serious. Bwe tuteekamu effort. Beegayirira nze. Tuteekamu effort. Bw'olaba nenkulaga message za Damali ku simu yo yakuba audio. Nagamba nze singa ate gwe Shifa olina munafu video yinza n'obutagikola n'obikomyawo. Yo yakuba audio. Damali thank you. Abamanyi Damali mu mutaginge mu munneebalize. Oyo Nalulungi w'Entebe. Mena wemanga ngenda out nyumirwa nnyo genda Entebe kati Damali yantambuze eyo side z'Entebe. Ye yatandika dda n'okubookinga kati Shifa mbadde nja kuyita wano waliwo party naye tolina kujjawo bya bwerere. Olina kuddawo nga bakusasudde. Owulira emikwano. Shifa olina kujja wano nga bakusasudde. Ayagala weegatteko. So Damali thank you so much. Weebale nnyo byonna. Drupi thank you. Namwenna abalala mwebale nnyo n'abali mu kuncontactinga. I appreciate. So far we tustuuse si wabi, it's promising. Neba wero wisha emikwano aba commentinze aba sharinze aba postinze ku page zammwe. Bayine nganda zaabwe naye ne basalawo ne bateekayo Shifa. Bannange King Hasof. Thank you so much. King Hasof oyo mwewulira nno naye nyina we namuterekera. Ina akakodyo ke nali muteze ne bana akabuuko ne bigaana naye Mukama ajja mumpa mu 5. Thank you so much. Waliwo abaana bamanyi okukomentinga nti nze Shifa tasobya buli kyakola kyekyo. Kyokola kimunyumira yenze wano. Yenze ne bw'oba okoze ekindowooza. Ne bwe mba nnyiize manyi okusongoza omumwa. Manya nti simanyi oba onyiiga nze sikulabangako ng'onyiize. Oba oba musanyufu oba bamunyiivu. Omuntu alowoozaako naye ne sikitwala nti anyiigidde nakukoze ekyo nyiigidde. Kitegeeza. So, abantu be Bakadundu, mwate mwafuuka bange, yafuuka family. Mwebale nnyo. Mwawamba Kagame ne mumukako okubeera ttiimu Ibula, ate nga yali ayagala kubeera ttiimu Shifa. Mwamuwamba. Mwamuwambira eyo. Ayagala kuba ttiimu Shifa. Bamuwamba wama weesalire nga tatakiddwa. Ate mumutunuuliza maaso mukiwengalo.
Yibula mube n'empisa genda Mwami Gadi oli mukuwanguzi. Mwami Gadi. Engali mkuu aliwolya yitamu yetu. Kiriya wala. Abadde nga sitegera ya atukire wali. Selekita Kagame. Monte. Ekyamazima ndi tiimu Ibura. Bakuwadde enguzinga ndaba. Hope Shifa Nakawombe owa program weewuunyisa omwagalwa wo eyavaayo okutambuliranga ku mazima n'okukugusizanga ensonga. Kale nno tumugoberere tetugenda kwejjusa.